Kiro mutumbi. All right, but one day tawano banna. Oh. Olabana kana okozesa engeri enzungu. Ekyo kityanga. Hello. Nina mukatono kano mbadde siri safe bulungi naye. Kale. Bulungi sebo sibeta nese. Tata to oluzungu ndoza funza gira mukyusa mukko ku lulimi sebo. Yenze Katalina yennyini. Esebo. Emyaka nina 23. Esebo. Omwaka gwe nazaalibwamu. Nazaalibwa 1973. Nti 79 naliwo. Sebo naliwo amini we yarwanira ennyo ng'agoba abayimbi. Naliwo. Sebo. Interview bino bitwakola nange nzo omu kubayiseemu. Ninda buwalabu Katonda wange. Tata kati ninda mukatono mbadde nina kyembuuza. Ebuwalabu eriyo aboogera Oluganda. Teriyo. Katonda kati ogw'omusikisa tegunsuwe. Tata kale naawe muno obuwunyi kasita emirimu nja sebo nkolera ddala. Kati mbadde mbuuza essente zo bafuna mmeka? Nti wano mbadde nfuna mmeka? Wano abadde ampa emitwalo 12. Nti bagenda ku baba gaba mmeka? 9. Nedda. Tata alabika olimba buli. Emitwalo 9. Kati olwo mubadde munjagala ddi ssebo. Mubwanguta leero tata wakite mwakubye okumakya kati leero. Kakati ssebo olwo entambula tugenda na baasi Kamunye oba tuyinza okulinnya gundi zino gano amaato. Ennyonyi atata nze nja kugenda mukama wange ezo emitwalo 9 siyinza kugisuwa kubanga n'ekirala wano mbadde natamwawe mbadde omukazi waawo si mulungi n'akamu era simayina ngeri bali gye yasooka kukola nabo bayakolanga nabaatya. Alhamdulillah nja kuba munkoledde kyamaanyi nnyo ssebo kubanga wano ntino wano wembadde mbeera mbadde nnawo emirembe. Katonda wange naye mabegaawo katanfe mbadde ku kitanda omukazi yantabulira obutwa. Era ssebo nze neewuunyiza nnyo n'okwewuunya simanyina ngeri gye mukibazeemu ne munkubira kwegamba nga ndi mu bukoowu bufaanana bwe buti. Nze taata lwakuba okyusa olulimi taata giramu ku katono nnyo gira mukyusamu. Taata sirabangako omukazi mubi ng'ono aja nti omukazi ambonyaabonyeza bukya nnyingira wano mbadde mmazewo emyaka 2 naye talina kalungi n'akamu kanyinza kugamba nti taata mufunyeemu. Nze sisebango ate nga nze gwe mugenda okutwala ndi kitone kyawaka. Emirimu ngikolera ddala ssebo nze saamusanvu mamaze emirimu gyange. Naye omukazi tasiima, omukazi alina omulugube, omukazi ayomba aleekaana ng'eyamira siddi. Bwe munaamundabyeko mujja kuwulira n'ennaku n'amaziga nga bibaluma okufa. Kuba nali munene naye omukazi anjonyesezza kati simayina kiro ze nnina. Nali munene nnyo omukazi amazeeko emirembe omukazi muzibu nnyo. Ate ssebo simanyi oba nalino oba onoobiwulire ng'olina olulimi olufuutifuuti. Akozesa nnyo n'ebintu by'amalogo. Omukazi mulogo oba musawo Muganda. Olaba ne nayiti obunayiti gy'asulamu naye banzirugavu. Taata mujja kuba mumponyeza. Nze nali mukazi munene taata ne munaamundabyeko naye neesala omubiri. Nze nakogga ze nannaggwawo. Ziba n'ekino sikirabanga. Essebo. Kakati taata essebo. Taata munaamumponyeza ssebo naye nzikaziye. Naye nga mulogo nnyo asize ebintu ebyengeri akola atya. Mbadde nsaba ogumikize bukumikize mundabe nga ntuuse ku kampuni yammwe. Nze gwolaba nayina omubiri akabina ng'otuula kuli n'ogenda gy'olaga. Naye kati omubiri gwonna gwaggwako
omukazi amazeeko emirembe nze simanyi mukazi kyamubaako taata naye mujja kuba muntu asizza nnyo essebo taata naye nga taata mujja kuba munsaasidde nze mu nsi muno sirabanko omukazi mubi omukazi omulogo omukazi asize emitwe tategeera nga mukazi hajja tugwembeera naye omukazi n'abeera mu ngoye enzirugavu okuva lwe najja n'abeera mu bigoye biddugavu naye esaanikira okuva waggulu ppaka ku mutwe kale ssebo ngenda kufuna bono buboodabooda ssebo ge kagenda okundeetaawo okulangu ddala naye nga taata byebyo era simanyi na ngeri genyinza kubeebazaamu nga munnange ddala nze ndi musanyufu nnyo naye ng'onooba omponyeza olumbe lw'omukazi mukama katonda era nga bwe mbadde nkunnyonnyola hajja tetalina mutawaana era bambi bagamba sebanko omuntu mulungi bw'ati akyuse tewali mutawaana kale ssebo ne ssebo ajeti kisonanajeti visa efulumye wanjaje visa efulumye nate nina kyenjagala okumanya kubanga badisifuna nkokusango walipotinga kesi ya mada eyokutta haja tinza omuntu omulamu bweta mbasagala mukwogera nga njogera nkugumikiriza ebbanga ddene wagenda ku polisi n'owaalira omusango gw'okuwa obutwa haja okujjako omuntu oli ku bunkenke ate bunkenke ndi mulogo katonda wange nyambala bintu bya bulaaka bikususeeko abyaleero sizo engoye zizo kugamba waneetoloola niteka mu kifaananyi katalina ononjuzolole kubanga obudde nti nogenda kulinnya ennyonyi wanje togezaako kwogera kigambo kirala leero nkunaabye manyi kibaita okunaaba kusanyukiddeko kubanga esene enkuwa tono nnyo ogambye enkumi tono 12 gyenkuwa ate tompe emitwalo 22 kati 12 bikwatagana kati nina ekintu tafuulira kintu kyo leero kireka kisigaze tumba n'omutulira n'abasonika kuluma ogenda kukola ki hajja kitokwata mungi egenda kukola kati ate ndi mulala owulidde kano kempuddemu ekigambo nyonyi alhamdulillah nolabo buzibu kyobuzamba office side siraba lwaki oleekana okutuuka ku ekyo tolaba lwaki wamenya akatambi bwe nootuuka okwogenda n'omukka netandika okukubula n'amalusi ne gakkala ng'era oli ku muntu omugamba ebintu ne byoga sina kyebitegeera ku biti by'oŋŋamba ebyo tolina kyomanyi ate nga mmanyi ki kati nkubira ku mayinja awo njakwogerako naye ate mayinja zenkuba namba z'abapoliisi mayinja yani owa boda mukubireko bana ate mukubire mugambe akuntwalire ku office nkuwone olinyenye nnyo ogenda alhamdulillah era ndeka kesiyo kati katalina baba nange nkwagaliza alhamdulillah nzo omutima omulungi gwe nnina tokulabanga wabulaza gye tisagala tena sagala nakwogeramukwano ekesi bwe nali njeeta guwa gikwatako nga nyigira wano tolina mutima mubi sikola ntya tolina ekyo hajjati sinena kyenyinza kukyogerako nakuwa yo okumanya nti nkwagaliza nina kuwa kesi yange eri ennungi ennyenjeru ekola eti olinnya ennyonyi nkuvuga zaka nyini tokiraba lwaki ompa ebintu ebyebigonobera mu biduga ku kisaawe lwaki ompa ebintu ebyebigonobera biduga fena nja biduga naye ogende omaanyi kati naye mukazi gwe singa weemanyi bwe tosobola muwarabu wadde sekendi emu yadde 2 yadde 3 gumanyi muwarabu gwe wabula te ajja tinkubuulire njagala nkubuulire sagala ikono lyoyina oliraba ebuwarabu tosobola kuweza nnaku 2 nga toli mayiti ate bakuddiza mu bokisi zino empanvu ng'oli mufu naye hajati nina ekizibu nze mane gyatukolagane nga bwewafuuka muganda wange tonesibako naye hajati waki buli kaseera obeera oneegaana mu lujjudde emisana tukukadde essaawa zino ng'enjuba ekyaliyo ova kukola ki ongambye nkutulugunya njagala kola ekintu kino kola bwoti ojekutire bwerere mukazi otuberere noleko kuto gonewoje aja kitovuga ndengo kuto gwanokwa badde
wadde nsobola olwanzise gwe wadde nsobola olwanzise kwana ndi muwarabu gomanyo muwarabu kyali gomanyo muwarabu kyekigenda ngena wabirose tijja dungu nkwagaliza era nkusanyukiddeko ya Allah naye Mungu gwe ndi kuwaaki naye obajjajja ddungu lwaki buli kaseera tabaako ebiseera byandekamu nze namugamba tabeeko ebiseera byabanga ndekamu simanyi lwaki buli kaseera bulwempita newenyimirira nememba ndi ku bintu byange era nantambaala nenjogera oluusi ebigambo ebitakwataganya naye nzajja ti mu nsi muno njagala nkubuulira ekigambo kyokka jati okujjaku ngaoyagala bwagazi kukabyobukabya masika ati tize mu nsi muno sirabako muntu yenkananga gwe bulungi mazima ga Katonda mugulaja ati tize nali nsiikanyani kaweddemu totawana kwekoza totawana kwefulakaaba totekamu najjajja ddungu kola ekintu kimu nze nkwevugira ate nga ovuga otwalawo ku kisaawe ogende mubawarabu hajati nze bwoba olaba ekesi ngenda gikuwa eshariya gyogenda mukubagala amashariya era bino byovumye amashariya govuma ate ge oyina ogenderamu ngenda gikuwa ogende buwarabu ya Allah takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar sigala genda ze hajati nkubuulira astagfirullah 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 sigenda genda buwarabu ate nga ngenda wa njagala ova bukomera njagala ova mu buwambe njagala ova mu butugiro okubeera nga badanga otakujja kwena hajati nawe olina ekizibu wangamba danda kuwamba oli mu buwambe ate tugamba nange nti ndi mu buwambe kyova okwogera saba zino kola kintu kimu nyamba ogende buwarabu anze sigenda genda ogenda buwarabu mukwano